When he came, I was carrying a phone which had a torch. So I touched his face, then he just grabbed my neck and he said, I'm going to kill you. In Luganda, he said, Ngenda Kuta. Then he strangled me. I could not talk anymore, and I just fell down. It was like I was dead. And he carried me over the barbed wire fence to the bush. Then he used me. Bwatyo Betty Awolo kyokka nga sigemanya ge amatuufu bw'annyonnyodde NTV engeri omuvubuka ono gye yamukozesamu era nga bino byaliwo omwaka gwa 2011. When I got up and sat, I found him standing, looking at me. Then I said, please don't kill me like you've said you were going to kill me. Then he said, hey, I thought you were even already dead, so you are still alive. Do you know me? Then I said, I don't know you. Me, I'm new in this place. Then he said, okay, you get up and go, but don't shout. Wabula ono si yekka eyatuusibwako ekikolwa kino eky'obukambwe. Waliwo n'abakyala abalala batottola engeri Benedicto Masembe gye yagezaako okubasobyako naye baalusimattuka. Banfuluma bwe nti kyava nkwata obulago bw'ati n'antuga mukuntuga ennyo okwerwanako ne musindika n'agwa mutoyi nze n'engwa ebweru n'enzigala oluggi nalugazisa na kigere nga ndi wansi kati mukusituka bwe nti n'enzija nkwata oluggi nga muggaliddeyo katoyi nenkuba enduulu bannaye munyambe musajja yuno abadde antuga naye nga teri awulira kati mukuwoggana ennyo ng'alaba nnemeddeko nsindika oluggi kyava abuuka kateni ono n'agwa eriwa wabweru n'adduka naye nga nze nali maze omutegeera kati nali ntambulawo nti n'atera okugguka mu senta n'ekanga omuntu ankutte mu bulago bw'ati nenyoola nnyo nenyoola nga nywezezza nempisa omukono emabega bwe nti namunyiga obusajja naye nannuma wano bw'ati kati nange nemukwata nemuluma omukono awo nanta n'akutula muli omwa Sseruganda emisinde n'adduka yali ayambadde t-shirt nga ya bikuubo. Wabula kigambibwa nti okuva mu mwaka gwa 2011 abadde aliira ku nsiko naye nga tekimugana kukaka bakazi mukwano babadde ateega ekiro. Kiteeberezebwa nti abantu abali 20 ono bakase omukwano naye nga basinga babadde batya okuvaayo mu lwatu okubaako kye boogera. Omu bamusanga mu bikata ng'abyala ng'ataddeko ekikookolo misana n'amubigula n'amusuula eri n'amutandikako. Omukazi n'agamba bannange omusajja saamutegedde yabadde ayambadde ekikookolo. Omulala mukyala muzeeyi yali awo atunda lumonde. Oyo ye yali amufuula kamere nga waayita naye kumpi waasula nga buli kaseera amusanga n'amugana naye mwana wange munnange nze nga nakaddiwa nti ebyo tonnyonnyola. Ye nnyina w'Amasembe agamba nti ebyogerwa ku mutabani we tabimanyi kyokka nti bwe kiba kituufu avunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba. Bamukwate bamukangavule bamutwaleko eruzira bamusibe abonirira amanye nti ensi si nnyangu n'abali eruzira abaana baki b'abantu. Bo bavubuka banne ku kyalo nabo baliko be boogedde naddala ku bikolobero bya Zaakola. Omusajja mulungi ekisooka okiraba tasobola kukwana mukazi n'amugaana naye ezo embeera zeyingiza mu nze ngamba ateeka kuba alina byewaabwe nga bebimusindikira kityo. Mu kiseera kino Masembe akuumibwa ku poliisi y'e Bweyogerere kyokka nga wakutwalibwa ku poliisi y'Ekira era nga gy'ajja okuggibwa asimbibwe mu mbuga z'amateeka. Julius Senkandwa, NTV.